tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Omankwaliriza enkobaza okubanga otwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba abali ku Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Ennaku z'omwezi 25 omwezi tubala gwa kutaano, tusigaza ennaku 5 omwezi ogwokutaano gugweko tuyingira omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022. Gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo, abali wabweru wa Kampala, abali mu Kampala wakati, abali wabweru w'eggwanga, mawanga ag'enjawulo abatulaba ngugantize sisuba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eggulo show mwagirabye, abantu nzikiriza okubanga yemu kusha abantu gyaga nti mwami Lugonvu mbadde neebakadde omusajja yakwata Ennamayumba eringa ogenda Busunju n'ateekayo guest house ye agenda tandika kungula. Ate munnanga abenzi tebaagala mu Kampala wakati. Era bw'obanga ekirooto kyo kya kuzimba guest house zero gifuluma Kampala, abenzi baagala kwekookoota. Era bw'ogezako ku lodge yo n'ogisa ku apartment n'ogisa ku arcade ey'edibye, ajja kuba afuluma yago ku mukazi we nga zeggula kiteeteeyi. Osobola okusala ogikugaza Sebo si wabenzi akosooka okimenyewo. Nze mmanyi lodge z'abenzi. Abawummuze. Waaw. Kakati nze yinginiya bwe nfuna wano mulime ogambyewa? Busunju. Nga ngenda nsulayo. Kati nange ogenda kunkubamu ekyekifaananyi mbwabenzi. Kati nze awo kye nakola ekintu eki sisula mu lodge. Nti gwe sisula mu guest house. Era bwe nsanga ne bwebanga ya mulembe nyo nga kuliko akagambo simanya ini. Kikaliddemu ini. Simanya guest house lodge. Nsula mu mmotoka. Tonnafuna mbeera ekusuzaamu. Nsula mu mmotoka. Nange nali ndowooza nti erinnya eryo nze ndimanyidde wali wokka likyuseemu. Wamma bassebo n'ennyabo erinnya liyitibwa ebifo ebiwummulirwamu n'ebyabatambuze saabenzi. Ojja tulemesa bizinesi bagayise zimba bifo by'abenzi. Gwe tukirabange ekereziya zibiyina anti byakuwummuliramu bwe babagamba ebangamba waliwo eyali omanye ensibambye edibya mutere waliwo wano eyali edibye nga sebo mbu bwogenda bakusaba bwe mugenda ebbaluwa y'abafumbo. Nange mukama wange Kasiteera bwe yakolanga emalabu naye yakolayo emyezi 6 n'akivaamu n'agamba nze njagala Programu ya leero egenda kunyuma wetugenda okusesera abantu bangi babadde balina ebibuuzo bingi. Abantu okuzimba kubadde kuyimiridde wamu, abalengererawa kwazzemu buto. Abantu bangi beebuuza Lwengo General Hardware tukola tutya okuggulawo akawunti, tuwagala okuterekayo mpola mpola. Abantu bangi bamufuna mpola bazimbye amayumba gaabwe bagazimbye mu nkola eyo. Nfunyeyo akakadde teekayo, nfunyeyo 5 teekayo, nfunyeyo 2 teekayo. Agenda okumaliriza ati ng'alinayo obukadde bw'omukaaga, seminti ng'amumaze n'amabaati ng'aliko waatuuse. Ebintu ne bimwanguyira. Tugenda kutunuulira. Tulina manager babiri yagaggawala n'atwesonyiwa. Yalinga wano mbu nga tumusse emmere etagira, kati ali eri yeebegerako. Yeebegerako. Ajja kwongera okutunnyonnyola ebibuuzo bibadde mutubuuza, mwejja bibuuza ye, n'okutubuulira ebbeeyi y'ebintu etuusewa. Enginiya Lutegaddungu Peter tugenda kutunuulira zaabu kati aliwo. Abantu bavudde mu kuzimba rentals. Abantu bazimba zi guest house, abantu bazimba zi lodge. Guest house ne lodge wanga nti ebifo ebiwummulirwamu biri mu ssente empya n'enkadde ng'amazima agakaawa. Era bw'obanga olina akafooko teweemenyanga ku ssawo rentals kubonaabona na mupangisa. Kola ekifo kye ekiwummulirwamu abantu bajja kujja okwewummuzaamu. Tewali asulira ku bbanja. Ontyo
tewali asulira ku bbanja buli kusula teri yeewumulizamu ku bbanja itandikirawo so okubuze Munnayuganda akulaba abasewo ne bannyabo vibe nnungi nnyo mukama nga abadde yagendako bweru mukama nga abadde yagendako bweru yakomyewo mwebaza ab'e Dubai mwebale mulabirira mwebale muliisa mwebale musanyusa na byonna bye mwakola nze Engineer Ddungu Peter Director Focus Construction n'olwokusatu lwaleero nkomyewo tunyumyemu ate tuwabuligane so twongere okumanya webale nnyo omulongo babiri babula badde ngenda digandawaza sooka obuuze ku Munnayuganda akulaba Bannayuganda bonna abatulaba bali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda balamusiza mwe bali kwagala Lugonvu Show mwe bali followinga muzeeyi mwebale eno nze mbadde mmanyi waliwo nti naye bamukyala munene ali awo bantu bagwa mu bintu yenze kakyala katono nga we mundaba yenze kitambula kitya maama Lwengo kitambula kitya sofa business wise mukama tumwebaza ebintu si bibi twagulawo estate y'Emaya ey'obukadde 4 twagala okwebaza abafuuse ba landlord mu ministers estate in fact bw'otuukawo watuukawo manyiwo obeera walinoga nti wawawa owuliranga eddembe lyereeta lyokka nogamba sente zange nnyingi naye at least zigendawo twagulawo estate y'Emaya nabagamba nti ku bantu batwezimbe si nnungi kuteekamu sente zakwebaka nnungi ku apartments nungi ku ze twogeddeko zi guest houses enyangu yes oba zi lodges kubanga walungi watuliranye Haji Moses Kigonge no hoteli bagita Maya Nature Resort tuli neighboring by the way tuli yali waggulu fe tusooka ku kubo ye n'atubeera waggulu amaka gonna agaliwo olabanga executive waliwo abantu bangi bambi abagamba nti Mwami Lugonvu abo bafunidde naye naffe bamufuna mpola twagala okubeerako mu Maya tetwazza musango okubeera abaavu waliwo neyanangire nti gwe nga wasobola okubeera e Buddo naffe tusooke tulozeeko ku mbeera y'okumpi wano ku Maya twafunyewo ekifo ekirala ekigenda okutukolera twafunye Maya poloti okuviira ddala ku bukadde 10 tulina poloti okuva ku bukadde 10 bukadde 12 bukadde 2 n'obukadde 40 bukadde 10 12 20 n'obukadde 40 tulina poloti abantu abagala rentals ng'osobola kubanga rentals zaawo singa olumu ngeri self contained osobola okugipangisa emitwalo 15 butereevu ngeri self contained nibomanya nti ne bwofuna ekifo kyo wozimba rentals zo emizigo ng'ena nomanya nti omwezi gugenda okuggwako ng'okungudde 6 oba okungudde 45 kijja kuba kikolera bulungi so bw'obanga oli eyo ng'oga nti Mwami Lugonvu nandyagadde okufuna opportunity ey'Emaya yes opportunity y'Emaya ojja kubanga otukubira essimu yange eyo gyolaba ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 yesimu abali ebweru gyojja okuweerezaako message ploti zitandikira ku bukadde 10 Emaya bw'obanga otambulidde mu mmotoka kubanga otambulidde ku pikipiki eddakiika 2 ku ddakiika 3 okuva ku main road oli waddemu okutambuza ebigere kubanga wali just kilometer okubanga otuuka ettaka eryo weriri neighborhood nungi amazzi weegali amasannyalaze weegali tewali ganti muti gumu otapinga butapinzi n'oteeka ku kizimbe ekyo yes era ndowooza engineer eyo pulani gwajjo gibakubira njagala abaana bange obeeku wobatuuza nze njagala nnyo naye omutima weguŋŋamba tulekerewo bali ab'ebbeeyi bali balina we bafunye ewaabwe ab'ebbeeyi balina ewaabwe ate tusobola tutyo beewala nze bano era oba mu lutalo naye kaakati Mwami Lugonvu ate ffe nze kankubuulire mu bulamu bwange kalubeere lumbe njagala nnyo okusemberera omuntu bwe afaanana bwe nabadde butereevu sisobola kwerabira bantu bange bano era bakinga nti Mwami Lugonvu baliwo bafunidde naffe tuwe ku Maya bwe nabadde ndowoozezza ntya nenjogera ne baganda bange abali mu kitundu ekyo ne babako batufunidde ng'omuntu asobola okusawo
single rooms oba double rooms nomanya nti otaddewo double zo nnya nomanya nti onaasoloza bw'osaawo double room mitwalo 25 bw'osaawo single room self contained mitwalo 15 bw'oba ozikoze bulungi kale ekituufu atuukeyo embeera ejja kutambula bulungi okutuukayo kikulu nnyo njagala nnyo weetuukire zitandikira ku bukadde 10 plot kati ze tuyina EMPYA ku bukadde 10 ofuna ku bukadde 12 ofuna 12 y'amaduuka 12 plot y'amaduuka 10 ya rentals zino eza bulijjo 10 rentals eza bulijjo ez'okusulamu 12 maduuka n'okusula then tuyina 2 obukadde 2 awo wanene wagejja then tuyina n'obukadde 4 bukadde 4 ate awo obeera bingwa w'amabingwa amaka agegolodde obeera bingwa amabingwa n'olwekyo kijja kuba nga kikwatagana tuyinawo olwaliro wadde nga buzibye tugandika tuyina enkya ku lwokuna n'olwokutaano osobola okweyambisa omukisa ogwo n'ofuna puloti EMPYA n'oteekawo rento zo ebisigadde n'obirekera mukama engini ya Lubega Ddongo Peter yesebo naye owulira vibe nali nkufuddeko Katonda yali agezesa mugezesa wali toyinza ku 40 kankubulire mukama yandaga abantu bange yali agezesa mumanyi Katonda akuwayo akaseera kokugezesa alabe ono ye gwe mbeera naye yatambula atya ayina okukkiriza so nze sikakasa nti walina okugezesa okulala kwe yampa waliwo gye nagendeyo ne neepampalika ku bino ebyensubo bino ebiyita waggulu nalemera makati nga wansi guno omugwa gwe basimanya ziplining kakwatira makati nga wansi 10,000 mu maaso togenda nenfulira naddayo kukola jimu n'okuwuga njiga nsobole okwewanirira batuuka ekiseera wakati towulira olwaliro ekibozi kyaffe kigenda tambulira ku guest houses yes otubuulire kyetaagisa ki kya bbeeyi nnyo omuntu abadde azimba rentals zino n'okuzimba guest house byanjawulo kyebiri mu cost ziba zitya ojja tuyitiramu nakyo ekyetaagisa nsobola otandika n'akasente konna omusajja guli wamulabe nga nti yalina obukaddo naga nti ekirooto kyange kya guest house n'agisitula tutandikirewa wa mulongo asooka tuliremu Katonda atubuulire ebintu bitambula bitya ewuwe then ate tudde ku byaffe ebya kyeki kyalemedde waggulu ku bbeeyi kyekiseemu sofa sementi yasse kasitaka okuzimba kuba kutambula wonderful ebirala byonna ne bibanga bikyali bitya nekasa sementi akka awabaawo omulimu yavudde mwena ena yavudde ate yadduse 10 alimu emeka kati wetobeera alimu 3.5 wonderful siko wakigamba nze nakugamba bajja kusibira ku mitwalo 3 mu 12,000 bajja kubeera bakyatunyikiza nnyo kuba bajja kuba sementi bamwongeddemu 15,000 kuba sementi tubadde tumugula emitwalo 2 mu kasamba 2,800 kati bw'anaasibira ku 3,200 wajja osibira ajja kujja akyakka naye bw'anaasibira ku 3,200 nzikiriza kijja kuba kiwulikika nga sementi eyasse naye era bajja kuba nekyatunyiga ena 2 ena 3 n'ekitundu ate waliwo n'abatunda 5 ekituufu tololonga okumufuna time yatuuka nga akasawo ka mitwalo 5 okumufuna kati ali ku 3 kitundu ebbaati amabaati nago gasse kati tuli 5-3 gabuddemu 2 ezo yabaddemu 5 kitundu kati lise original n'omutayimbwa nagwo ne gukkamu ate tokiyita ekyokusaaga mu bizinesi y'okuzimba nusu 1,200 paka ku 5 sente nnyingi nnyo mu kuzimba kuba teri muntu agula mutayimbwa gumu teri agula bbaati limu teri agula kasawo ka sementi kamu kati kitegeeza oddira limu n'okubisaamu 10 direct zolaba nga 2,000 ziba zibanza okufuuka sente so bizinesi y'okuzimba ekintu ne bwe kirinnya ennusu 3,000 kiba kifuuse kizibu ne bwe kikka 3,000 kiba kifuuse kyangu kati bwe kiba nga kirungi nja kutunuulira nnyo abantu abasinga kye babuuza nze kyekiri kyeŋŋaye nti ndi ne bamufuna mpola bannange njagala abantu bazimbe nga bwe nazimba akayumba kange akaasooka mu mbeera ya mpola mpola sirinaawo kansonde kano
abantu ku nteekateeka gye muyina ey'okugulawo account ne Lulengo General Hardware kibeera kitya? Nzigulawo account nga nti kati nsasulira seminti, kati seminti mumaze kansasulira amabaati, kati kansasulira tanka, kati kansasulira tiles, kiba kitya? Kituufu ekyo ekibuuzo abantu bakibuuza nnyo naye leero kenzize mu maaso gammwe akinnyonnyole bulungi. Lwaki mba saagala osevinge nga oyina omutemwa gw'otunuulidde? Kuba kati imabwako wali seminti tumutunzireku n'ekitundu 5. Bamu akafaananyi singa we wajjira okugulawo account seminti yali ku mitwalo 5. N'otuuka okumukima ng'atazzeeyo ku 2.5 okaayana oba ogenda kaayana. Kati okukuuma eyo enkolagana yaffe fembi buli omu n'atanyigiriza munne. Nze ngamba leeta ssente tukuŋŋaanye ssente ezo wazimala okuwera tulabe biki ebijja mu ezo ssente zaffe ze tuterese. Nedda kyagezaako tugamba teekayo ssente w'obinonera tubalira ku bbeeyi eri ku market. Bbeeyi eri ku market. Ebbaati ly'ettaano-ssatu kati nkanha neetaaga amabaati gange 10 wabula ate waliwo possibility ey'okukka ogenda okutuuka okubikima ng'ate ebbaati liringa 4-9 okaayana ojja kaayana butereevu. kati nze ne ŋŋamba okwewala ebyo bye nalina okukaayana okukola ki tusooke tusevinga akasente kaffe bwe kawera nga nawe oli ready okutandika okuzimba jangu tutuule wansi tubale ebintu byaffe. Nti Inginiya Lubega Ddungu yakubalidde ensawo mmeka ze weetaaga? Yakubalidde emitayimbwa emeka? Yakubalidde DPC ekiveera wirubaalo mmeka nga mubala? Singa ntereka nga mmanyi nti ennyumba yange enaali amabaati 10 nga mmanyi enaali obusawo 10 nga mmanyi enaali emitayimbwa 20 nensinkana Inginiya nga ennyumba ogiraba tegenda koma kumenya wano oba kaliti ya nsawo 7 gobadde obaze 10 nga nsereseyo sente zange nga mmanyi nterekedde ensawo 10 tugenda okubala nga nyinayo obukadde bwange 10 naye ng'ebintu bye neetaaga material wa bukadde 8 oba 8 sente kubanga nakirabako mu kampuni emu Bbingwa nti sente tizidda nagendayo ne banga noonya byotwalamu mu Lulengo General Hardware kiba kitya? Ate Lulengo kanneewaaneko tusukkirira kubanga ffe kasitojja ebintu byo oba bya bukadde 2 ng'ate watereka obukadde 8 tujjako obubiri ne tukudizina kubanga tukkiriza nti oba ogenda zikozesa ku labor. Yes, lwaki omunyigiriza? Lwaki munyigiriza era tuzikuddiza kuba teziba zaffe lwaki tukukakako ebintu by'oteetaaga tukikola. Nina yakalipa akalala nagula poloti yange njagala kuzimba naye ntuusa akaseera possibilities 2 nagula mpewo endala nfunye ebizibu yabali ya planning okuzimba sikyalina mulimu bangobye ku mulimu bangambye nti nsobola okufuna kasente n'engenda ebweru oba okitegeera oba nentandika nsobola okutandika akaduuka kange nendiko okuzimba nenkuyimiriza. Lulengo General Hardware yayina sente zange zitudde miliyoni za 6 ziri mu Lulengo zaali za kuzimba nyumba. Bwe nkomawo nga nti lwonatandika okuzimba tunakuwa ebintu nsobola okujja nenclaimingira sente zange nenekyusiza mu kitinga embazi. Mwami Lugongo ebizibu by'ensi eno tebiggwaayo kubanga we tunatandika okutunuulira in fact era baganda bange balinga bamanyi okunkubirako nti mulongo kino bwe kiti ne mbagamba bannange ebizibu tebiggwaayo naye w'obanga wagambye nti ngenda tandika kuzimba nga wakyetaddemu nti ngenda tandika kuzimba zino sente zeerabire wefule nti nno sente wazikozesa kikwongera obuvumu naye buli wobeerawo ng'olowooleza sente gy'otadde ewa mulongo oba mu Lulengo buli sawa gyagamba ninaye bukadde bwange obubiri kamperereko omwana okimanyi nti bangi bali mu okuzimba olw'ekyo maama walwala mulongo nzizaayo miliyoni oba nsabayo akakadde nedda era singa w'obanga togenda kuzimba nga sente ziri mu Lulengo nga mulongo nze nzikwata mukwano sizikuwa kubanga nze njagala ozimbe. Ebizibu bino bibeerawo era tuyita mu kugezesebwa kungi ate era enkya ogenda kwetaaga ewuwo so w'obanga weewadde n'ogamba nti kati njagala kuzimba tukolerere kyakuzimba zino sente zeerabire
omanye kuzimba oba kizibu kyo oba kyo tebiggwayo ate tosobola kuganda bizibu kojja. Okay. Ekirala ki engini yajja kuba n'akaseera ke naye ekyangenze njagala nnyo abantu abatandika saagala kutandikira ku level ya Lwengo ey'obukadde ebimeka mbadde ku kyeyo njagala nange ntandikewo ka hardware kina baagalako hardware balinga battaka bakolagana but client tubamalaawo njagala tandikawo ka hardware nange ntulekemu ka hardware mbagambe siinawo tollo nyinawo hima but mbagambe siina Uganda but nyina roofing butereevu Lwengo gino hardware musuubuza oba musobola okunyambako okumpa ku magezi bw'entandikawo nange ne nyingira business oba mbeera ya n'akalya bakayita n'akalyakaani okwesigaliza kako Lwengo tetuli bwetuti. In fact nfunye abantu bangi abaagala okubayigiriza kozi waliwo omuntu nga ye akyagala ku mutima naye nga tabimanyi bazze gyendi era nembayigiriza nembalaga nti kino kibeera bwe kiti kubanga nange kenyini nali sibimanyi nange waliwo eyanjigiriza kati lwaki nange mbasiyambako omulala so bajja ne tubayigiriza nobalaga nti kino bakiyita bwe bati kino kirina kubeera bwe kiti kino okikola bwoti era kino oba okyagala osobola okijja wano oba ondi wala nate ne bana bagamba nti nno nze njagala nga mwe munsuubuza era ngo tubayina tubasuubuza musuubuza wamma kituufu nti okutandika hardware inakuba na bukadde 345 1,200 kawumbi kiki kyeweetaaga mu byonna nkyendaba sooka oyagale hardware sooka obeere n'omutima gwa hardware kubanga n'onobera n'obukadde 10 nga tolina mutima nga tolina laavu ya hardware sina mutima mutima wabula laavu nga togiyina era ogenda gitandika oteekemu obukadde area otuule wansi olunaku olusooka kasitoma alimu okujja onyiige olwokusatu mukwano ogiggale ogambe nza byo tebifuna mu byonna sooka ofune yagala kyogenda okukola omala okukyagala tunulira bizinensi eyo ng'omwanawo akula muzadde atayagala mwana kyebava bakuyita maama Lwengo kyebava bampita maama Lwengo oli mwana wange bizinensi ekula eyavula neeyimirira neesimbula neetambula osuubirayo okuyuugamu awo osuubirayo omwana okulwala omusuubirayo okuwona ate omusuubirayo okuseka waliwo n'ekiseera ekyokusanyusa kasita obeera n'omutima oba olina akakadde kamu ninakawo mukwano gwange ali awo Katende mu tawuni muwa ebintu yaŋŋamba maama Lwengo ekituufu natandika n'obukadde 2 hardware naŋŋamba nafunayo obusawo bwa seminti bunaluna type kati n'ebyomadaala muneeno bumasa nenfuna naye kati kyokola byonna oyinza obutatandika nabyo naye funa ekitabo kasitoma wajja n'akubuuza olinawo omuyiko omuyiko oba togulina wandiika bagisaba emiiko gitambula kubanga ate ojja genda ogambe nti nina obukadde bwange 10 oleeteremu entuumu mutuufu oyiwa ebintu nga mu environment mwoli si bye bitambula era bijja kutuulamu weetamwe hardware kati buli kyobanga toyina kasitoma wajja n'akibuuza omanya ekyo nja kigula bwenzirayo kandeeteyo emiiko bagisabye wenzikira wali nti tekuliko mutemwa nti oba wetaaga obukadde 2 oba 10 so ogenda okukola n'emitwalo 5 osobola okufuna bizinesi nga Lwengo kasita oba ng'olina okwagala naye oba tolina passion ya hardware mukwano kola ekirala waliwo abantu abazimba ebizimbe ebinene abazimba amasomero abazimba amalwaliro abalina zi arcade ebizimbe ebyo ebinene naye ng'agamba nti siri mu ggwanga oba mu ggwanga mwendi naye mbeera bize njagala nga bwemuba mulina bye mwagala kankubire mulongo 2 owa Lwengo mugambe njagalayo obusawo 10 njagalayo kino bwe kiti andeetere sente nga nsasulayo butereevu mulina enkolagana eyo wakati wa boss nammwe okwewala olinga ali bweru ayagala material alina wazimba naye ng'atya sente oziwa owooluganda aga nti kanzikuwe gwe mbatume butumi bajje
obatikka ebintu kiba kitya era nabo nabo tubalina kati ddala bano benina accounts zaabwe bakikozesa nnyo nate ne besina accounts zaabwe kati waliwo abantu abalina amayumba naye nga azimba mu kyalo naye nga ate ali eno Kampala kati ajja n'asasula material nze ne musigaza nangamba abaana bagenda kujja babikole ki babinone kati nze nampa omwana agenda okubeera in charge era wajja musaba kimu ID ye ndaga muntu okonfirming nti ge manya ge bakuwa kati era wajja nina okubira omugagga mubuuze omwana yono amanya ge gano genyini ge waŋŋambye era yono nagamba nti no yes awo nga muwa ebintu yingini yo inayo kyobuuza kubuuza eki omanyi nakyo kibuuzoowulidde ekibuuzo omubuuziza nkubuuza ekyati guŋayembeeko kyemubuuza kakati kyembadde mbuuza mulongo ogambye nti sente zange zakuzimba sisobola zino nayo akombuzeemu katono mbadde nga ndowooza nti ogenda kuŋŋamba nti amunange okuzimba bwe kuba kugaanya ate sente nsobola zikimayo nze yebadde ndowooza yange engeri yankubuulireko bwe kiba bwe kityo abaana tebagenda kukola kyekyo tebagenda kukolerera kiri kye bateerayo sente kubanga otuukira n'ogamba kanzigulewo account kitegeeza ebizibu bingi bikulemeseza okuba ne ssente ewuwo kitegedde bikulemeseza okuzitereka ewuwo naye omuzimu ogukulemeseza okutereka ne mu lwengo oguzino nayo obukuumi bw'essente ze zino sente ze zibeeko obukuumi zakulema okutereka nga nakatini kosigaza kakuweddeko ate wojja eno kubanga nga tata wagambye nti n'emizimu gikulemesezza gibagamba tojja kuzimba waliwo egigamba tojja kuzimba waliwo giwakanyamu netugaa nti sente zino zakuzimba awo kirungi tugende n'ekyo tutunulire kiriwa abantu waliwo agamba nti nze ndi kinoni ndi mbirizi ndi lyantonde lwengo Hardware eriwa sigirabe muli luddawa Lwengo Hardware kituufu nnyo oba sooka atuddemu kimu lwengo linnya kuba lwengo kiwulikika ng'ekyalo ekisinga okutabula abantu bamanyi nti tuli lwengo mukulu Charles w'erwengo nno era kyekimu we twajja omukwano ngawulira njogera nnyo ku lwengo naga muli wawe musaidi ki w'erwengo weyajja lowooza erinnya so erinnya lwengo liva eri ewaka ewa muzeeyi naye nga ffe tusangibwa Katende na Mutamala wotuuka we Katende ate munange ennaku zino batwale ne taxi tulina bbeeyi straight from Kampala to Namutamala kakati ndi ku Masaka Road Katende wendi oli Katende wenyini olutuukawo wova mboti ku boda gamba bugambi abaana ngenda Katende oli Katende gamba abaana ba boda nti ngenda ku Lwengo Hardware bonna bagimanyi omwagimanyi kituufu enamba y'essimu bajja kuntaataaganya wano enamba y'essimu yange eri ku WhatsApp tujja kukozesa 0788 0788 17 87 0 musanvu 88 17 21 0 musanvu musanvu 0788 0788 era ku WhatsApp awo tukoledde obulungi enno kyogereko inginiya abantu bangi abazimba ennyumba ne zikoma mu madirisa si lwakuba nti omulimu guba gwaggwawo naye waliwo gubanga muzimu ebyetaago ne bigaana okuggwa nekyo nakikugambako sina muzimu okuzimba bulumi bwennyini era nze nakugamba bw'olaba omuntu anaazimba ennyumba n'agimala alina byakyawa naye nanywanga eccupa 6 kanyweyo 2
nagendangako mu ambiansi kanindemu natwalanga abaana bansomera ebuddo kati kambaze ekyengera kati n'oddira ssente zino kuba zo ssente ze bakuwa zirina okuggwawo kati n'oddira ssente zino ne zikendeerako z'obadde osaasaanyiza mu bintu ebya bulijjo n'osevinga ssente z'okuzimba kati gw'oyita omuzimu teguliiyo naye omuntu agaana okugumira obulumi buno obwekweresa kabbeeru n'akayitako naga nyumba tejja kunnemya akabbeeru n'akasigalako nyumba n'agiwummula olwegenda abadde agenda e Masaka buli weekend n'alaba ku bakwano be n'asigala nga gyagenda ennyumba neeyimirira so obulumi buno bungi naye nze abantu mbagumya nti obwo obulumi bujja kukulumira emyaka 2 emyaka 3 ezisigadde ojja kubeera mu nyumba yate weeyagale ate owummule na bulungi so obulumi buno bantu bagaana bugumira boolaba n'ennyumba ezaalemeraawo obulumi bwe bujja ne bumunyiga n'agaana obugumira ng'olwagenze nyumba n'agivaako nzezewo tutunulireko ku nsonga ya ennaku zino ewali ssente zomanyi noonya nnyo wenfunira nange njagala okuba obulungi rentals tuzirabye nungi nti zikuwummuza ku bimu oluusi oba oliawo n'akuleeterayo 15 nomanya nti zinaagula omunnyo naye ng'olinayo akalima akasayidi naye abantu badduse mu rentals baze mu guest house butereevu zezimu zirogi zezimu zi inn tetugenda eri kuzimotero kuzi hotel ziba nnene naye buno obuntu bwaffe ebifo ewawummulirwa ewasanyukirwa omuntu yenna kubanga tekoma kusuza onywesa waliwo abajja nga yagalayo obutwa owummulirawo osulawo n'osanyukirawo kiki enneetaaga ekisookera ddala kuba ozizimbiddeko babadde beetaaga ki ekisookera ddala obwongo bwo mento yeekola emirimu gino gyonna egisinga egikwatagana n'okuzimba obwongo bwo kuba bw'oba tonneetegeka mu bwongo nti nina kyenjagala emirundi egisinga Katonda takuwa mukisa gwa ssente zaakyo naye bw'omala okusalawo omutima n'ogaa njagala ennyumba ey'abapangisa njagala ennyumba eya lodge njagala ennyumba ey'oguest house kati kasita omala okikkiriza ebintu ebirala byonna olabirawo nga bisumulukuka so bw'omala okugenda mu bwongo obwo n'okkiriza nti ngenda kutandika okukola ka guest house kange funa ettaka ne bwe liba ttono ne bwe liba ddene omusajja tewamulaba yatandikira ku 10 butereevu kati ettaka lino ffe tulikozesa odiplaningira okusinziira ku bunene bwalyo bwe tulaba nga obusobozi bw'ettaka lyo bwakubeerako ne ruumu 5 nga tukuplaningirako ruumu 5 nga tuziteekerawo ko we bapaakinga emmotoka nga tuteekawo n'ebintu ebirala ebisookerwako kati omukisa gw'ettaka lino bw'omala odikozesa lyo ligenda likuwa obwagazi bwe bujja n'ogula n'ogaziwa n'ogula n'egaziya kati bino ebintu ebirala era otambula nga bwe tuzimba enjawulo kyolina okuconsideringa kuwa wogenda okussa gundi ezo ate nno munnange ojja ogenderera guest house terina we tasobola kgenda guest house eyagala ebintu bibiri ekisooka ogimanyisa abantu ekyokubiri ogikola n'enyirira byokka nomata kifo ki bwebabanga abantu bw'ogitwala ku nnyanja abawumuze bajja ku nnyanja bw'ogitwala mu lusozi abantu bagamba waliyo empewo y'olusozi bajja mu lusozi bw'ogitwala ku kkubo nga bagamba awo wangu nnyo okuweta oba wakawetako n'otuuka kati gw'olina kukola ebintu bibiri ekifo kirongoose kinyirire ekyo bw'okimala onoonye bw'olanga ekifo kyo ebirala byonna byo ku guest house biba bijja kuba byangu okutambula si ya bbeeyi nnyo okuzimba kati guest house kyeyawukana ku nnyumba kiri kimu ku rentals zino nti yeetaaga omukozi agirowooleza ekyo ennyumba eno ey'abapangisa weetaaga gizimba n'ogirekawo oba olanze oba tolanze ogenda wa buloka n'omugaa ennyumba zange gye ziri nzipangisa ye n'akola omulimu gwe naye enjawulo eri ku guest house kyekiri kye tugaye nti okulanga kukulu nnyo kati omukozi oyo ateekwa okuba omugezigezi ng'asobola okulanga bizinensi eyo n'agyagazisa abantu oli najja n'asulawo olunaku lumu n'agamba eri balabirira abantu n'ayita omulala kati ku enjawulo eri ku kuzimba ennyumba eya bulijjo ku guest house eno erimu omutwe ogw'omuntu okuyiiya kasitoma ono azze bw'anywedde kabiya kabadde kannyogoga bw'anywedde akacaayi kabadde kakatangawuuzi
bw'asuze obuliri bubadde ssuuka ngolole kati erimu omuntu gwe weetaaga nga head obuki omulimu ogwo okubanga asobola okupulaningira omulimu guno n'agwagazisa abaddewo yenjawulo yokka eri ku nnyumba ne guest house. Ate costs zino mu kuzimba tebyawukana nnyo. Costs ziyinza obutayawuka lwa nsonga nti bathroom nyumba eri mu bathroom ey'omupangisa. Yes. Kati cost eringa eyeyongeramu ye ya furniture. Ekitanda. Ewetaaga interior, wetaagamu ekitanda, oyinza okwetaagamu ka TV, oyinza okwetaaga reception, abantu we batuukira. Kati oli byatalina. Naye ejjukire no business enjawulo yaayo ekuwa ssente buli lunaku. Kati bwekuwa ssente buli lunaku bw'oba olina ssente omuntu ng'otegeera tosobola kulemwa kuyiiya. Mpozi nga toyi kalumu kabadde tekaliimu kinaabiro kya tayirozi tukasibe tayirozi kalabike bulungi nti akabadde kugumu tukateeke ku ebiri direct buli lwoyiiya mu loogi ssente zirinnya. Okimanyi nti kati basasuza loogi erumu emu emitwalo 10, 20, 30 loogi. So luli twalinga tumanyi ntya loogi ogendayo n'owaayo emitwalo 2. Naye kati loogi eriŋŋanga esuumuseemu nti omuntu temulabikidde nnyo bubi etandikira ku ssente emitwalo 5 kudda waggulu. N'omanya nti olunaku osoloozezza 5 gyo. Bw'oba n'erumu zo 5 n'omanya gye emitwalo 25 buli gye nfuna buli lunaku. Mu nnaku 10 bwa bukadde bubiri. Ate saa 25 waliwo n'abantu abajja ne bawumulirako emisana ekiro ne badda ewaabwe n'oggyako amasuulu. Kyogere bulungi nti waliyo abashooti. Ekyo sikimanyi. Shooti? Kwe kuwumula. Mbusimanzi dakiika zange 2 nga nvaawo. Kwe kuwumula aliyo abajja ne bawumulirayo emisana then ekawungezi luumu yo n'ogiyonja bulungi n'ogikyusa essuuka bulungi ate ne wabeera wagisulamu ekiro. Kati kitegeeza esobola okuwa ddabu. Omusajja yaŋŋambye manyi kino ge mazima abantu baddukidde mu kabizinensi ako. Yaŋŋambye nti olunaku lumu emu alina waali mu katawuni naye waliwo akatawuni akamugabirira. Naye yaŋŋambye olunaku lumu emu asobola ogiyingizaamu abantu abo. Kisoboka bulungi. Ono n'avaako ne bateekako endala. Oli n'avaako ne bateekako endala. Era yaŋŋambye nti bw'obanga otandikawo guest house oba lodge nga ya rooms 2 olina okuba ne peya z'amasuuka 10 nga ya rooms 2 olina okuba ne peya z'amasuuka 10. Tukitwale nti buli ruumu erina okuba ne peya z'essuuka 4 buli ruumu. Erina okuba ne tawulo 4, erina okubeera ne bulangiti 4. Ate bano ab'emisana olusi tebaagala na bulangiti. Ate weebike mu bbugumo. Weebike mu bbugumo. So lusi kitwale nga bw'ozimba ennyumba then oyongeremu ka facilitation kana akakola ki interior. Kitanda ka TV ne ka DSTV. Lusawo anyway kuba omutindo nayo nsonga. Ate mwatwanguyiza bu water heater waliwo buno obw'okukisinga onyige pesa ne kaleeta yago gennyini ganaaba kagega buguma ne katanywa masannyalaze mangi. Binyumidde. Kiki osobola otugamba ku bantu abatunuulira kubanga bangi babadde in fact tubadde nabo ba clients baffe abejalongaga nti saagala wala njagala kumpi we nateeka rentals zange. Kaya tubaga nti bw'ogula ewala osobola okussaawo kino. Nze kyensobola obbagamba bizinesi oba ya nnyumba y'abapangisa oba ya loogi oba kyonna ekikifuga kukyagala. Lwaki olowooza tuva wano tugenda e Kalangala tuwumulireyo? Baategeera bizinesi y'okuwummula ne bagyagala ne bagimaketinga. Kubanga gwe buli lw'okola maketingi omuntu emujja waali n'emutwala w'ayagala w'ogitadde. Kati bw'omala okufuna marketing ne bakumanya kuma service. Okimanyi nti Kalangala balinga abakikola nga bakigenderedde. Bw'ogenda olw'okutaano odda ku Monday odda ku Sunday ng'emmande kukola. Ate n'ogusooka oleke adda ku Sunday ye mugagga. Abasinga ba Monday. Feri ekidyeri kino ekyaffe ekinene kigenda lwakutaano kidda ku Monday. Ne bakusuza olwokutaano ne bakusuza olwomukaaga ne Sunday kumakya nnaku 3 ng'olya onywa kumakya ssaawa egyo ne kilomita kiba kisimbula Kalangala.
kilomita si nyingi ndowooza ziringanga 8 naye ku mazzi 8 si kitono kubanga eri feri ennene etambulirawo essaawa 4 kati buno obwato obutono wa special obw'ebbeeyi butambulirawo essaawa 1 n'eddakiika nga 2 ogenze okulya naye kalangala ate munnange bw'oba tonnagendayo tomanya naye abantu bawummula kyenalaba nze nina ekintu kye nawulidde Peter Mayiga ng'ayogera nekimpa okwagala kwe nali sirina temuddamu kwerumya nga mutegekera abaana mutegeke abaana bammwe mubasomese mubambaze mubaliise kimala bwe buvunanyizibwa bwo bino ebirala mbu omwana yekamuzimbira ennyumba mwalibeera omwana yekamutegekera edduuka biveeko genda omuleke kalangala genda omuleke sese kubanga gwe okiraba ng'ekyokusaaga omwana ono buli lw'anaakulanga naye banzimbira dde ennyumba ekyapa kiri mu mannya gange omwana we tagenda kukola agenda kuba munafu era nze nkigamba nnyo abantu benzimbira amayumba lwaki oddira ekyapa ky'omwana wo w'emyaka 4 n'okiteeka mu mannya ge nga tasobola na kusayininga transfer form wa myaka 4 nze nina sisita wange yagwako ekizibu kyekimu twagenda mu post bank nitumugulirawo akawunti nga wa myaka 4 omwana aba atuuka myaka 8 n'alwala ng'ebizibu by'ensi okukakkana ng'omwana ali mu mbeera etali nnungi naye ng'omwana oyo ssente za mukyalo ono zonna azisevingira mwana oyo zigenda ku akawunti ya mwana naye ng'etteeka erizifuga omwana alina kuweza emyaka 18 asayininga essente akole ebibi so lekera okulowooza nti ono omwana yeetaaga okumuzimbira ennyumba oyo omwana teyeetaaga nnyumba lekera okulowooza nti omwana we yeetaaga ekyapa omwana teyeetaaga kyapa weetaaga kukola ebintu byo bw'oba ofunye omukisa n'obeerawo ng'okuze n'obiwa abaana bo babitambuze si nsonga oba opulaninga nti ennyumba yange ajjiwa omwana wange naye wano gikuume omulage n'omulaga nti ennyumba siyo gwe kola ofune ennyumba eyiyo in fact kyeyogedde kyekyo nti kubanga bulwadde bunene bw'okula obibawe babitambuze tuteeketeeka abaana nga basobola okuddukanya ze empire zetulese butereevu zi Walmart ezola ziri mu generations zitata generations tewali yasikira tata ono bw'ava omulala ngaddako ate teri agirina mu mannya ge gw'okolamu nga mukozi naye neekuliisa neekunywesa kakati gwe bona okola ebintu wogamba nze poloti ya mwana wange ennyumba ya mwana wange omwana ono obwongo bunafuwa kuba ye mwana kyalowooza nga mwana tagaba nzimbira nze maama yankolera dde ennyumba zange ez'abapangisa anyumiza banne basoma nabo kati banne gye bagambira tugere tupoote tufuneyo ebiri yamanyi maama oyo yamukolera dde ennyumba ze ez'abapangisa ate okupoota kuno okulaba ng'ekyokusaaga kwe kuwa omwana okuyiiya buli omwana lwajja ku site n'asomba ku musenyu ne bamuvuma ne bamugagenda eri lwaki tolya tojja kulya mmere obwongo oba obuwagala buli lwotafuna bizibu toyiiya kyova olaba abaana b'abagagga bangi babategekedde ennyumba babategekedde biki ne bafundikira ddadi olufa ne batunda ennyumba ddadi olufa ne batunda poloti ensobi eyo bazadde nze mbasaba bagiviireko ddala erowooza nti abaana balina bazimbira mayumba okubaera obulungi batandikirewo wakiri kibana omusingi gwe kola ebintu nga bibyo byonna genda mu oba ozimba nnyumba ebe yiyo naye mutima gwo ng'olinamu akaga nti ennyumba yange eno ya babirye eri ya lugonvu eri ya nakatu naye tokibalaga wano kola bibyo gwe tokibalaga nako nze era bwe tutuula ewaka nga nyumya n'abaana mbagamba banne mulaba ewaka wano kiye temulinawo wadde ammanji ekyo kusoma kulya kwambala era bw'amala okusoma ebintu byonna ebiri ewaka bwe mba nfudde bya maama wammwe bw'ali yagala alibawaako bw'ali batayagadde temumubanja kubanga musoma gwe bw'olema okusoma tommanja nze ommanja kukusomesa kuliisa kwambaza byokka leero ng'ompoomedde nnyo ate anti kati leero sizze nga muzimbi naye ate nkufunyeemu nnyo nkufunyeemu nnyo n'okusinga bulijjo kiki esikubuuzizza tanyumiriza ku lugendo lwe mwatambula oluliwa gye mwagenda Dubai nja kukunyumiza off camera naye abantu tugenda kukola enteekateeka abantu bakwetaaga abantu bangi bali Dubai bali Abu Dhabi bali mawanga g'enjawulo ga wabweru wa Uganda nga baagala okutuulako n'abantu nga mmwe nze ndowooza asindike ssente ng'amanyi n'okumanya bwe kibeera kubanga tulina obuzibu abantu okusinza okusanga obuzibu bwe balina
in fact ekisumbuwa abaana b'okukyeyo balina financial excitement nti omwana aba mujje waffe Busubi Kyamaganda talabanga ku miliyoni 2 nga zize talabanga ku 5 ne bamujje waffe e Kamuli Eyiganga talabanga ku 5 bakiri ne bamusasula omusala gwa 800 n'awulira ng'asobola okumaliriza ennyumba ya kitaawe buli kizibu akisobola olwo n'alaba ng'omwana yeetaaga omujja mu ssomero ly'asomeramu kubanga afuna 800 abadde njagala oteebereza omwana abadde atambuza emmere mwannyinaze wano ku 15 batandise okumuwa akakadde ate kiwaddiru kalina okujja wano bwe yasanga essowaani nga batema kuli kaakati abaana bano kwe kusoomozebwa kwe basinza okufuna era kwe kubabonyaabonya ekisumbuwa abaana b'ebweru n'okuba nti bababba mufuna excitement ya ssente notuuka ssente n'oziwaayo nga tomanyi maanyi gaazo okitegeera naye nze ndowooza Mr. Lugonvu abantu abo tebeetaaga okutegekayo bo bennyini sominazi ne tugenda nga ne tuzoogereramu ne tubawa amagezi ku ttaka ne tubawa amagezi kuzimba ne tubawa amagezi ku nkwata y'essente ezo ze baba bafunye in fact kituufu ate nga tetunagenda n'eyo tugenda tegekawo semina wano eya abamu ku baagenda ne bigaana abaagenda ne baba successful abateekateeka okugenda nammwe abalina abaana abali ku kyeyo ng'oli muzadde kubanga n'abazadde beetaaga era gano amakampuni agakwata abaana nti gabayisaayisamuko n'omuzadde yeetaaga okubangulwa yandibadde asooka kuba yagenda osigala nga amanigiringa ssente omwana z'agenza okukola kati tujja kikola ndooza mwezi ogw'omukaaga guno ogutandika oba ogw'omusanvu tugenda kukola enteekateeka ne bwe tunaafuna abantu 100 bajja tumala okukyusa obulamu omwana yagendako ku kyeyo naawe ateekateeka okugenda ku kyeyo naffe abakwata ssente zaabwe ne bazituweereza ab'eŋŋanda twetaaga okufuna ebigambo bino ogenda okusitula ng'omanyi naawe yagenda ne bigaana omanye kyo ekyakulemesa otereevu naawe gwe babbako ssente omanye lwaki baazibba tujja kuba n'omusomo ogwo inshaallah tujja gukola tujja genda oguteekateeka olwedde nga tufunye ennamba gye twetaaga y'abantu nga 10 bajja tumala nga tuwuliziganya tujja kubeerawo tusome tufune abantu ab'enjawulo oba oliawo kijja kwongera otwogiwaza obwongo n'okufuna connections ez'enjawulo nti gwe wali oddawa nti nali Abudabi kiri kitya master byali byangu nti ate gwe nali Saudi Arabia tujja kwongera okumanya kubanga abantu bangi badduka e Saudi Arabia ne bagenda e Dubai naye okimanyi nti kati abaana abali e Dubai bakaba nnyo okusinga abali e Saudi Arabia nze nina n'ekirala kyenjagala ekinnumya ennyo omutwe ate si kyekyo abaana bano batuuka eyo gye bakola ne babanga ababufuula obusibe kugamba ng'ali ku mulimu naye nga yeewulirira ddala nti musibe so njagala nnyo tunoonyeeyo omusomo ogulwanyisa embeera eyo wakati w'abano abantu ababatwala ne bakama baabwe amakago gafuule tugezeeko okuteekawo embeera nti omuntu asobola okutuuka waakola omwana ono ne bamanya nti buli mwezi lwe guggwako tugambe Saturday December mwezi babakolera enteekateeka ati abannayuganda abaagenda e Saudi Arabia basinkanako ku woteeri gundi buli luvannyuma lwa mwezi omwana ono agenda okugendanga mu kiyumba ekyo ng'akimanyi nti ku mwezi we gunaggwako njagenda miitinge ku bannange tubajjemu kino ekirowooza nti omulimu guno bagukola nga bawambe bagukola nga basibe bagukola nga bali mu buddu kuba kyekibaleetera n'okulema okukola ebintu in perfect buli lwotase tolingawo okola omulimu ogwonoona nze omwana omu yakiŋŋamba omanyi abantu batuwabya ayina mukama we amuvuga n'amugya Saudi Arabia ne bagenda ku kisaawe ne balinnya ennyonyi ne bagenda e US ne babeerayo emyezi 2 mwezi gumu boosi waali mugaggamu ne batambula n'afuluma amutuma ayina passport ye ayina everything inkama baagimuwa ne bagenda mu US ne batambula era agenda okumpereza message ng'ali US banne abamu beyayogerako nabo baamuvuma obusiru olwaki toloka osigale mu America ate omanye kyakutwala kakati bwe buzibu bwe tuyina nti omuntu ono obwesige bwakuwadde ate obutwala ng'ekyokuzannyisa yensonga lwaki babajjako ne passport
kubanga mubalazeeko nti mutoloka naye gwe omuntu muleke nga ne bwakutuma ogenda n'okomawo butereevu n'oleeta ne byakutumye kubanga ogwo omusaala gw'olaba ng'omutono kubanga yaga nti toloka odduke naye beerabidde ne mu America waliyo abasula ku nguudo nga bannayuganda butereevu kubanga ebintu babirabira mu kutoloka. Ekibuuzo ekiriwo emitwalo 8 emitono e Uganda wali ofuna mmeka? N'ekitali ekyo emitwalo 8 emitono eddembe lyo liriwa kuba nayo issue. Nze ndowooza singa be babadde bazimba singa bakyabeera mu society yaffe kuba ffe omuntu abeera mu America alo yinginiya miliyoni zange 2 nzitadde ku akawunti njagala ennyumba yange takumanyi tomumanyi naye kati zimuwe kati bwe tunaalowoolezamu eyo embeera yatoloka tuba tunaakola ate nga so kuno okuzimba nsobola okukola emyaka 10 n'abaana bange ne bakulyako emyaka emirala 5 so tujja kunoonya bwe tuwumbawumba eddembe lyabwe n'eryabakama baabwe n'ababatwala okukola tunoonye connection ye bwe tuyinza ogigatta abantu abo baleme kubeera nga bali mu busibe. Nze tujja kufuna musomo omwezi ogutandika tujja kulaba bwe tunaagukola tujja kusawa enteekateeka tujja kwewandiisa before kubanga twagala sekivulu twagala ebagenda kubanga semina nga twogera n'abo abantu abateeketeeke butereevu obulungi nnyo. Engineer wangisewo babiri asooke atusiibule ye yatuyingiridde mu mbeera eno amatalo gawulira bulijjo tubeera tukola naye leero sebo tunyumiza bunyumya ate si wabi naye ate betunyumiza binkoledde nnyo sibula munnayuganda akulaba sibula munnayuganda ndabye essaawa eno webale kwekuumira ku Lugonvu show webale kwagala show eno webale okugilayikinga webale ogitambuza kubanga kyemmanyi nti buli alaba show bweziti ate afuna okutegeera n'okumanya so mwena tubeebaza ababaddeko nina gwe nsinga okumanya Nawuddo oyo ambassador nti ambassador wa Lugonvu show ye overall ambassador Abbe Osemuddu we Dubai Nalunkuuma Sise wa Abu Dhabi mama gundi oba yani ne kuliko mama something abeerako nnyo bane mwebale mutavaako naffe tubeerayo mu Kamoli nga tulaba naye mwebale nnyo bannange benina accounts zammwe mwebale kwesiga Rengo General Hardware mwebale kwesigisa sente zammwe mwebale kunjagala with you guys mundaze nti ndi muganda wammwe ate nange nimbaagala mwebale kunjagala mukama abankuumire mwegala. Omuntu okugula account bamugambye essimu eri etya yeetaaga okugula account n'okubaako byeyeebuuza okwebuuza ku byonna okugulawo otya account kuba kozesa WhatsApp kuba WhatsApp yangu waniza olusa obutakwata ne WhatsApp eri 07888 17 827 07888 17 827 message newe mbanduddewo gira bamukwano bangenda kugiraba bangenda kukuddamu kyo baaba waliwo yampeereza message ndoza ne wayitawo eddakiika nga 2 n'ateekako endala ssebo nanziramu oba nedda naye nga yeerabidde nti oyina banne sebo message zange ozira n'oziteeka ku blue tick tonziramu Ganda Focus Construction tubeebaza bano bali mu byakuzimba n'okuba plan ez'omulembe be batutambuza buli lwakusatu tubeera nabo be basaamu n'ensimbi wano bwe tugenda okukoma olunaku olwaliro omulabi waffe owa Lugonvu show twagala okwebaza gwatambudde naffe okuva gye twatandikidde okutuusa wano we twagala okukusibulira nkimanyi nti akadde katambudde bangi mwagala kubanga mugenda okwebaka naye nga bwe tukyogedde tugenda kufuna ba partners ab'enjawulo abakwatibwako sijja kuleeta kampuni yonna etwala bantu bweru kubanga kajja kubanga kalango twogera ku semina gye twogeddeko kampuni yonna waakiri tunaaleeta ekibiina ekigatta amakampuni awo naye nga siga ntuleze kampuni ekyo kyennyini tujja kuleeta banks tulabe butya banka bw'osobola ogyeyambisa ng'oli bweru wano e Uganda n'otereka sente zo tujja kubeera nabo partners ab'enjawulo n'abantu abanaatugamba waliwo abakolaganyeeko nammwe nga baga nti bannange bannayuganda si be bazibu abali wano naye n'abali ebweru bazibu
nabo si bangu nga bwe mulowooza nabo tujja kubeera nabo batubuulira ebigambo ebituufu ate abo bakikoze batya babadde successful batya oli naava ku kyeyo n'akulaga vidiyo ng'azimbye amayumba ge naye ng'ebbanga lyamazeeyo ttono ate nga gwomazeyo ebbanga ddene nga tolina kyolaga bakikoze batya semina ejja kubeerawo maaso awo omwezi ogujja inshallah tulabe bwe tugenda okuba nga tukikola nkakasanga mugyetaaga nnyo nyine ddala ateekateeka okugenda ku kyeyo ojja kugyetaaga eyaliko ku kyeyo n'okumawo ojja kugyetaaga eyaliko ku kyeyo n'okumawo nga byagaana ojja kugyetaaga muzadde ng'oli ku kyeyo waakiri onaasindika muzaddewo oba omuntu wajje ajja kugyetaaga okumanya kubanga badda wano ne balowooza nti ensi mwamala anti ali ku kyeyo mpereja akasukaali ffe tuli eno tuli bubi basinda ebizibu n'omubuuza nti singa nasigala Uganda wandifudde oyagala nfe muli eyo mulya bicepere naye ng'omwana ali ku zikabaabu ali ku buno kudula alina n'emyaka gye 3 mwe yalina tageti y'ebintu bye byonna gw'omunyumiza sukaali so tujja kubeetaaga masawo njagala basibulira wano estate ya Maya wali eya obukaddaana fuuti 5 ku 10 weeri ate era nga mu kaseera ke kamu twafunyewo ne estate Maya mu kifo kyekimu kyenkana okutandikira ku bukadde 10 obukadde 12 obukadde 2 n'obukadde 4 estate mwosobola okusa rentals nga zikuwa emitwalo 15 buli mwezi single emitwalo 15 buli mwezi mwosobola okusa amaduuka nobeera ng'ogamba nti nkolera wange wennyini oba ki ku bukadde 10 kwe tugenda okuba nga tutandikira tulinawo olunaku olwaliro olw'enkya nzikiriza okuba nti ku lwokutaano ku lw'omukaaga eyo phase tujja kuba nga tugiggadde ate nga tulaba oba oliawo ekiddako nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubeebazaako ensusso mwebale nnyo okutwagala mwebale okutuwa obudde okutukkiririzaamu n'okuba nga mutambudde naffe nsanyuka nnyo abantu banyigaga nti bwe natandika okulaba Lugonvu Show nakyuka eno teri entertainment si ya entertainment ya kusoma era bwe oyagala by'abayimbi oyagala byabufuzi tetuliyo tuli ku nkulaakulana ovudde otya wooli odde wala kubanga tulabye bangi ababadde wooli nga baddako ewalala naawe osobola okukikola naye byonna mu byonna tubeere bakkakkamu ensi etugondere mubeere bulungi meraba eyo y'ebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu shongezimba wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama